bayise wataano nensanga ng'omulwadde ali ku kitanda nga bamutaddeko eccupa ey'ebisha ng'ena atera okuggwamu ziweze essaawa 6 neeti n'ababubi n'agamba olubuto lumuluma lumunyoolera eno waggulu n'agamba nti omutwe gumutta Nasumu najja n'agamba nti we luba lukulumira eno luleke lukole ki lukulume tewali buzibu oli seefu oli namugamba njagala dokita kuba mpulira ndi bubi ne bamutwalira ku drip ye nga bamukutta omukono tebaleese kagaali we baakaleetedde baakalese na mu kolido ne bamutwala mu labor room tebamutote mu theatre mwe bamulongoseza nabaddewo nga ndaba nga buli kimu kye bakola tebasanyaziza bamusaze busazi bwe bati tebamusaze wano bamusaze ne bamugyamu omwana zibadde essaawa 6 awo n'endakiika nga 18 ku 2 kuba zigenza okuwera ssaawa 6:30 ng'omwana bamugyeemu dda nga waali ng'akaaba ne batuma obugoye bw'omwana ne tubuweereza nnaasi omulala najja n'akima engoye endala bamaze otwala lebba we babadde bamukolerera wabadde nga wooyimirira olaba buli kimu ekibaddewo banze bamukozeeko buli kimu nga ndaba bamugyeemu ne bamusala ne basooka bafa ku mwana omukazi ng'ali awo ku katanda ng'abadde taliiko okisigeni abadde simusanyalaze nga ali mu kuleekaana nga bamugyamu omwana ne bamala omusaayi gwonna ne guyiika wansi ne bagusiimuula ogwasoose ne baddamu ne basiimuula ogwokubiri kuba babadde bagundi 2 bakiriinazi 2 abasiimudde omusaayi kati ke bamaze omuntu n'ababubi naye bamaze almost essaawa nga tebannaba mumutunga kubanga bamugize nga kino kyasamye bwekiti ne bateekayo ebipamba ng'omusaayi gwonna gumaze okuggwamu nange ne mbuuza lwaki tebamugize eki tebamutunze kati anti wange n'omukyalo omu neiba abadde neiba we nemugamba tebanamutunga nagamba tekisoboka omukazi gwe basaze tasobola kubeerawo essaawa ezo zonna nga tebakoze eki tebamutunze kubanga tasobola tekisoboka tasobola nakuba mulamu nembagamba bannaaye tebanakola ki tebanamutunga kubanze nyimiriddewo buli kimu bakikoze ndaba ate n'ebipamba mbiraba nti kuba omuntu we bamubasiira tosobola mulaba kiki binyama n'ebipamba nagamba tekisoboka kati obulamu buganye ne bajja ne batusaba baze ne babuuza ani ali ku mulwadde Judith ne ngamba weetuli wano kuba tubadde mu ruumu ne bampita ne anti wange n'oyo omukyala we tutuuseeyo ne tusanga nga engeri gye bamusaze bwe bati sayidi eno nga gye bamwebasizzaamu nga ekiwundu kye batadde ku katanda bwe bati sayidi ng'atunula kisenge bwati ngeno gye bataasaze we wali engulu nange ne mbabuuza lwaki mumwebasiza bwe muti ate nga temumutunze ate ng'ekiwundu kye kiri wansi ne baŋŋamba ffe kye tukuyitidde twagala tugamba tukole ki okutaaza obulamu bw'omulwadde kumugyamu n'abaana awone we muba temwagala obulamu nga mubufiirwa nange ne mbagamba mukole kyonna kye musobola oba mugyamu kasita ayina abaana it is okay naye ne mbabuuza nga mumulongoosa lwaki temwatubuuzizza lwaki mutubuuzizza nga mumaze okukola ki
okwagala okugyamu n'abaana olwo ne mulyoka mutubuuza lwaki okumulongoosa temwatuwadde ebipapula bya sayininga nagamba tukuyise kutubuulira tuggyemu n'abaana oba tumuleka afe neŋŋamba muggyemu n'abaana nenkubira bbaawe nemugamba neŋŋamba itizoke kasita omukazi akola ki awona kyonna kye baagala bakimuggyemu asigaze obulamu nembagamba naye ng'olwedde nabagambye edda mukole kyonna ekisoboka ne bamuza ku katanda ne bajja ne batusaba amasuuka nga sitiri olwedde we bamwebasiza omusayi ne guddamu ne kuyiika wansi ne baddamu ne basiimuula nga ndaba nga wendi nembala nembawa amasuuka ne bagatwala n'ekipapula ekirala era n'omufulumya mbaddewo okumuzaalisa tebamubise nakenda bamusaze ali bwati bwerere buti bwe bamusaze ne bamuggyamu omwana kuba mbadde ndaba nga ndi ku mulyango nga talinako okisigeni omugenzi oyo okujja wano okuzaala abadde ali mu mbeera mbi oba avenumali nti obudde bubadde butusobola okuzaala abadde ng'abeera awo n'awulira obuntu nga bumusalaasala naŋŋamba ngenda mu ddwaliro mpulira siri bulungi nga buli kimu kyakola aŋŋamba kuba abadde mukulu wange mama yatuleka tuli baana babiri abawala nga buli kimu aŋŋamba kati nemugamba itsoke kasita wendi n'abaana ewaka najja wano webagenzi abadde tali bubi nnyo nza nkubiddeko ssawanya n'eddakiika 36 ez'emisana leero kubanga twali twatensa bwalikwatibwa ebisa ampite mutwale mu ddwaliro kati ye yaze yesterday oba yesterday batiwani yaze yesterday night yaze yesterday naye okujja nze teyangambye wankubiridde essimu ssawanya n'eddakiika 36 nangamba jangu ndi mu ddwaliro naye ebisa biganye bibuze nengamba Judith totawaana okulongoosa kwakati tekuli ng'okwedda kola appointment ne dokita bakulongoose nze mbadde waka nga ndi mulwadde alusaze nga zinduma nemugamba sijja kusobola kujja naye okulongoosa basisita bange bonna babalongooseza nga ndaba ne bava mu siyeta nga balamu nengamba kola appointment bakulongoose awo wenkomye ezizeemu essimu mbaafuti kitalo nnyo kitalo ddala ebiri ku malwaliro g'e Uganda wamma kati byeraliikiriza eyo emboozi gy'owulira ebadde ku ddwaliro libaliyita People's Medical Hospital ku lw'eggayaza wabula abantu babadde batya nnyo amalwaliro ga gavumenti nga bagamba nti oba eyo yeewali obujjanjabi obutamatiza kubanga bw'ogendayo oleka olaamye era kyova olaba nti abasinga obungi weerekereza ne bagenda mu malwaliro ag'obwannannyini kuba bookigambibwa nti akasente kaba kangimu naye waakiri bakuwa keya ng'omulwadde era bakuwa obujjanjabi obumatiza naye kyannaku nti ate kaakati n'amalwaliro ga private abantu batandise okugatya kubanga oli ateeberezaamu nti kaakati omuntu agenda kulongoosebwa mutikke ku nnyonyi mufulumya eggwanga oba agenda kuzaalira wa just kuzaala naye embeera bwetyo bwerabise etandise okweraliikiriza abafamire ab'eŋŋanda bagamba nti embeera gye bamulongooserezzaamu tebamanyi oba bubadde bulagajjavu bw'abasawo nga bakikoze kagenderere oba baamuwadde basawo abayiga nga baagala muyigirako teri asobola kukitegeera naye bino byonna bwe biva ba intern doctors jjukira nti malwaliro ga gavumenti gye babateeka tebakyabasasula naye ate nabo ng'abantu beetaaga akasente okubeerawo oli waagambira nti wadde nkyayiga naye kangende wa mukwano gwange alina eddwaliro lye ery'obwannannyini kati bw'agenda agire ng'akolerako eyo gw'aleese omulwadde tomanya nti omusawo gwe nsanzeewo obukugu bwe bukoma wano
owaayo bwe mulwaddewo nabo obutakumalaamu maanyi bakulaga nti abasawo basanzeewo batandikirawo okukola omulimu gwabwe. Kati n'osanga ng'abantu baffe bangi baluzinga obulamu bwabwe olw'embeera eyo. Kale nno simanyi bannayuganda kati kye balowooza ku malwaliro ge tuyina. Kuba luli kibadde tukitya mu ga gavumenti, bwe kiba kiddukidde ne mu ga private, awo omuntu asaana kwesabira nnyo. Tuyinza okulowooza nti batuddeyo ku nkola z'abaamulerwa abaazaalisanga abakadde baffe edda. Naye ate baamulerwa kati oyinza okutambula ebitundu 10 n'otasangako mulerwa n'omu asobola kuzaalisa muntu wo. Twebuuza kati omuntu akole ki? Tuddukire waani?